Yes mukasi akantuolekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Hope Shifah Nakawombe njagala wekkaanye. Tofukamira Semakula embeera zo nnungi webale kubeera muntu mulungi yakusoma amannya gano baleme gasobya kaadi bajja gikuwa banaye bagenda kunakolera tin namba kulwokubiri manye kwigula looni yakimanyi kashaabula naye toto bangi bawadde 10 ne bwemba evuze enze nyina osasula ne bwoba evuze enze oba ntumi owa boodawo mba nyina osasula ate ekyo okimanyi na bulungi so batuwe ebigambo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana nsanso nnyo okubalaba wano mu maka ga mwami Mukiibi wamu n'omukyala nsanyukidde ddala obbalaba. Nze wano ndi wawaka nina bbaaniriza siri mugenyi. Ekyamazima nyabo tusanyuse nnyo tusanyukidde ddala. Naye nange njagala n'akalowoozo kagende eri ffe abazadde wamu n'abaana abalono bwe twenkana bwe tuli mu myaka nti kibi nnyo olumu okubanga abantu bene tubali bakulabiramu so nga ate wandibadde wa mugaso eri abantu. Sema mumanyi ovuba Sema bonna n'embeera ze nga Madamu Shifah bw'ayogedde nange nkola ki bw'oba tunawo kutegerekeka mu bantu nga tebakumanyi tosobola kumanya mbeera zo gwani naye buli ekijja kikutuukirako kati bye bino ebibala nabigambanga nnyo muto wange nti weekuume gwere ebbaali bakulaba naaba abantu bajja kukwagala olina gyojja okuddaabulira obwereeyo abantu bajja kulaba nti oli wa mugaso. So mikwano gyange mwenna abali wano naddala abazadde abaana mubakwateko nnyo temukana gwagenda kuva mu maka mugende muleke abaana bakule bwe bati nga bwe tuwulira nti bakula naki nansi mwagala abaana ate mubakuze. Bw'abanga akyali mugina emyaka ng'akyasobola okuwulira weebaze Katonda. Ffe abamu bakadde baffe baatulekawo munansonyiwe baatulekawo tuli ba myezi ne gye buli eno simukubangako liiso naye nga mu nsi mulamu wali atendye gomba kuddamu kulaba kuyisima. So bannaye taata naawe tukwebaza olw'omukwano omulungi gw'olina eri abantu naye naddala Sema obutakuswaza ne mukama wa bigambo byagambyeko nti embeera ze mwana mulungi. Mwongere okulaba Baba TV Shifah twali tumulaba ku TV era twaliko ffenna Madamu Shifah n'abasawo bano nga tuli awo mu ddwaliro tukulaba wena gwali osoyosoyo ebibuuza mukyalo ono nga waddala sebo tuli wano direct woli wennyini nange neesimye okukulabako munnange. Ebigambo byange bijja kubeera bitono naye nsaba busabi ffenna tweyagale ate buli omu ayagale munne omukama abankuumire. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyuse nnyo balaba abantu b'ekitundu kino kw'ossa n'omugenyi waffe nyabo tweyanzizza nnyo ebirabo by'otuusizza by'owadde Sema. Ne neebaza abantu mwenna abazze wano ku mukolo guno nti kye mukoze kirungi nnyo. Ne neebaza Muzeeyi Mukiibi okubeera nti akuzizza omwana n'avaamu ebirabo ebyo. Abantu bangi nnyo omulembe guno abaana babakuza abasinga ne bakola bye bakoze naye omukolo nga guno ne gutabaako birabo bwe bityo. Kino ekirowoozo kidde eri abakadde abatuzaala nti mmwe omutukuza mu nkuza ennungi ate mmwe omutubbika. So ebiseera ebisinga obungi omwana ekiraga nti ddala awulira bakama be bye bimu ku bye mulabako wano. Tubasaba mubeere bazadde balungi gye eri abaana bammwe kubanga omwana buli bw'aba mulungi ne bakama be bawulira essanyu. Maama ebirabo bye muwadde Sema saba Allah abikkirize
kubanga ffe ne bwe tukkiriza ne tusiima nga tasiimye tewaba magoba mu ekyo. Naye nsaba Allah akkirize ebirabo ebyo ate Sema bimuviiremu baraka ennungi nti eyo entandiikwa teba nnyangu, eyo entandiikwa y'amaanyi. Sema beera mugonvu eri bakama abo kubanga bakama abo ffe kye batulazeeko kitulaze nti gy'oli oli musajja mulungi. Sijja kwogera bigambo bingi nnyo naye kino kituwa ekyokulabirako nti abantu betukoleramu baba bantu ba mugaso nnyo gye tuli era liba ttaffaali ddene eri abantu abo. Yensonga lwaki Sema essaawa zino mumulaba akaaba naye takaaba lwakubeera nti si musanyufu, wabula essanyu lye likola ekyo. Ebirabo bingi ebikyava eri bakama abo ekyo kikulaga nti eyo ntandiikwa oli musajja mulungi. Saba Allah akugumye omutima obeere ng'okolera bakama abo n'omutima gwo gwonna n'obuvumu bwo, ogondere bakadde bo kubanga mu kugondera bakadde bo Allah jalla waala mwayisize amagezi. Yensonga lwaki oli kino, yensonga lwaki ebirabo bino babireese bakadde bo kubeera nga bakuguza bulungi. Abavubuka bangi nnyo ku kitundu kuno kwe bali bangi naye n'owulira nti ku mulimu bamugobye mu nnaku 2 yakubye mukama we, yavumye mukama we, ebyo mubiwulira. Naye Sema nsaba Allah akukuumira omutima omulungi ate obe musajja mulungi. Mungu yasinga okumanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsooka okwaniriza abantu mwenna buli kisigwe natuuseeko bambi nampa obudde nanzikiririzaamu nasobola okujja tubeereko wamu. Abasinga obungi saabagambye wabula obwedda mbagamba nsaba tubeereko ffenna akawungeezi ka leero naye bambi neeyanziza nnyo okunzikiririzaamu. Kati nga sinaba kutandika kwogera buli muganda wange wooli jangu. Bannyabo ne basebo abakyala bano be mulaba betuzaala Semakula ono. Tulina essanyu lingi nnyo nnyo nnyo. Ebimu nze mbadde mbimanyiiko ebirala nga dadi tabimanyiiko. Semakula tabimanyi. Nali nina kyemugana ngamba gwe mama tomanyi surprise. Kale gwe mama tomanyi surprise. Kati naye nga ate kye nali mugamba kyali kirala. Nanga gwe mama tomanyi surprise. Nze tosobola kubingamba ebyo, sobola bikugamba ne bembeera nze. Sema olabye okifiirinze. Kyemmanyi okifiirinze. Naye bambi ntuuse okwebaza kwange eri Semakula. Semakula mulaba mbagobera nnyo ku YouTube naye Sema bambi nkwebaza obutanswaza. Nkwebaza olw'empisa z'olaga mukyala Shifah. Sema afukamira, tafukamiridde wano naye Sema afukamira. Buli wamu we babeera buli wamutuma Sema adduka buki buddusi. Sema nkwebaza obutanswaza. Nkwebaza otuweesa ekitiibwa kuba Shifah kyemmanyi agamba Semakula kyemmanyi ne mama Shifah obadde oyagala okwegombako ku bazadde ba Semakula. Kubanga buli omuntu w'obeera mu bantu ng'olina empisa n'abaakuzaala obabeera babeegomba obbakola ki obbalabako. Sema nkwebaza ku lw'ekyo kuba amadde nga sikikugamba naye nze buli lwenkulaba ku YouTube mpulira essanyu empisa z'olaga mukamaawo. Kubanga abavubuka beegulumiza bw'atula ku steering alaba yaliwo okitegeera naye Sema teyeegulumiza. Ate eri abantu bonna kyemmanyi abantu besumbwe mumumanyi tewali Sema gwe yeegulumirizaako. Ekirala kati bannange nze simanyi Shifah kye ngenda kukolera. Simanyi kubanga
mbadde mbiraba sono sema sigwasoose nawo n'omwami omulala nabadde naye wano ku makya yamukolerako ekintu nga kyakoledde ani Semakula n'ekitunuli abambi omusajja yakaaba nange nakaaba nga ndi ku YouTube nakaaba Amazigga ng'omusajja akaaba nga takisuubira ono takaabye oli yakuba emiranga n'alaja sifa nange nakaaba naye obwedde agasema nga siba ng'akaaba naye nga nange nkola ki Prize. We love you so much, Semakula Jamiru. Banange bampadde ekirawo surprise. $100. Ono munaye namukolerange banga ddene. Sekola ne bwatagenda bannange kati kino kiwedde. Negoloza ani akikoze? Mama yakiri wano. Abato muli bulungi. Mugenda kunyimbira ya kayimba. Bongo twasala bibiri ne salongo. Mayanja mwana wange kyanga Wakajjawa. kusimu. Kusimu yani? Ya mama. Mama tareta yo tumusiba kagoye ku maaso. Kati wama musibe. Jango musumulule. Babire kandabeko. Surprise. Kale kulimba nawe. Tuvude batengerengera amakula ga Uganda. La ilaha illallah. Munawe kulimba. Banange wopu nawe. Laba makula ga Katonda galese. Jamiru tudda Kampala. Nze banga inakolagana ne Jamiru mwali mu sente ez'abantu ennyingi. Teyanzibako yali wa mazima ne mutumanga sente z'abantu. Nagere bulira olessanyi werijiwa n'olango ino kaaba. Omukyala yandise mmere mu hoteli jana kibira kulinnyamu. Naye sikolangako muntu mukyala alinga Hope Shifah. Leero sigina kwebaka bannange. 10 tulokalire tukyagenda maaso ne programu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ne n'abagereka w'omukwano Hope Shifah nakawombe katukomewo ambi mukwano nsaba okwebazaako nze sina we nyinza kwebaza sina naye nkwebaza okunjagalira omwana wange bambi nkwebaliza ddala bambi obutayisa bubi mwana wange kuba abantu abasinga beegulumiza ate mukama w'omuntu n'alabanga kwegamba ono ali wansi we naye Shifah teyeegulumirizangako ku Semakula kubanga bino ebintu bye tulaba ku TV bye tulaba ku YouTube omuntu ow'empisa embi tekalema kuyitamu kayitamu naye omukyalo ono sikirabangako ku mwana wange Shifah bambi nkwebaza olwa byonna by'okoledde Semakula olw'omukwano gw'omulaze okuva we mwatandika paka nakati nkyebaza era bambi nkusaba Katonda akuwangaaze ate nkusaba Allah akwongere ofune ekyo kyotuwadde nsaba Allah kubisizeemu nsaba Katonda akuwe ekyo kyosinga okwagala mu bulamu bwo nsaba Katonda akwongere emikisa kuba mmanyi ebigendererwa byo bingi ne Semakula ebimu mbimanyiiko ebimu bibino bituukiriza kuba wali obiŋŋambyeko nga tunyumya nangamba mama Sema nina bingi bye njagala okukolera Sema naye njagala muwe entandikwa afune mwajja 10 kyekino essaawa zino kyetukola ki kyetuliko kuba ebyo Semakula tabimanyi naye nze mbimanyi tutuulako n'omukyalo ono tukola ki ne twebuuza omwana waffe tumuzimbye tutya nangamba mama Sema tofaayo Sema nja muzimba kati essaawa zino ebimu bye bino byakoze eki n'ebirala gye biri bingi bye tunyumya era byenja okulabako byensuubira kuba olaba ne kino kye yaŋŋamba nkirabyeko kati nsuubira ne byazza ŋŋamba bijja tuukirira bambi Shifah weebale nnyo weebalire ddala Okay, tweyanza nnyo mikwano nange ngenda kwebaza abazadde ba Semakula mwebale nnyo nze mbeera zange ndi sensitive nnyo omanyi omuntu ali sensitive eyeekengera amangu nze obulamu bwange bwonna ndi muzibu nnyo ku mikwano kwa bwe mba n'omukwano mba mwagaliza kisinga era kyenkubiriza n'abantu abalala bonna bw'aba alina omuntu gw'akozesa kuba abantu abamu abatukozesa ayagala nnyo ye ng'akula ng'omulala asigalira muba mwateesa yes nti omusaala gujja bba bwe guti naye ate waliwo omuntu waakola ebintu ebisukkuluma ku musaala nze muntu asobola n'okubeera ne Semakula ne mukema ne mugomanyi leero Semakula siinaamu
mpaayo 5 okitegeera oba kati lumu Semakula yanchalenjinga oba twali tetukoze bannaye nga siinaamu ne muga Semakula n'emmotoka notuuso gireka ewantu ninnyawo ka boda ekyo kyali kituufu ebimu okole ng'okema omuntu n'ekyo kyali kituufu ne mugamba siinaamu kati bwe mbalamu 3 zennina naye ngamba yali alina ebyokulya byava oggula oba yali ava mu saaluuni ojjukira olunaku lwe wampa ku nkokoyo olujjukira bulungi nga tuli makindi ekiro kati mba ngamba amafuta nerere tetuukako egenda sikanoga anyinawo omutwalo guguno kati nze ebintu bwe bityo bituula ku mutima gwange mmanyi ono ne bw'aba alina waatuuse agenda naye kufa ku balala nze ate Semakula bwe mba nkufuddeko naawe ate funa omulala gw'oyagaliza mbyogera nnyo nga ndi naawe nti omutima omubi gubonyaabonya nnyini gwo ate omuntu w'omutima omubi amaliriza agwekozeeko kuba omuntu w'omutima omubi gojja osanga ng'ate ne mu kika kye tayagala baganda be baveeyo ayagala mu kika kye balinde ye nti boosi bane waataliiwo omukolo teguggwa kati byebintu byembeera ngamba Semakula nze kyennina ndi open njagala nnyo ddiringa n'omuntu ali open whereby nti nyina ebintu byenjogera ne Semakula era nga bwewandiyogedde ne mutoowo health wise nze muntu asobola kuba mba nsobola obbibuulirira ensi oba abantu abalala lwaki sikigamba muntu andi okumpi mubuulira okuuma obulamu ne mubuulirira ensi weetambula ku kitono kye mba mmanyiiko oba nange bye mba nayiga eka tuyiga twemanya naye simuyinaamu buzibu kuba nze ndi sensitive ate nyina enjogera egamba saagala kwewuliza bubi kati saagala muntu yenna abampuliza bubi era mba sisobola tambula na muntu ng'akola ki kubanga tubeera mu bulamu bw'ensi eno nga bingi ebitutokyalinga kati wezimba ne saaka ekuwuliza obubi oba ojja kufa kuba emirimu gyaffe gya pressure so kati neneebaza n'abantu bange abalala neebaza maama wange wuuno ono brother wange sister wange wuuli famire yange bali wano nkibeebaliza lwa nsonga bavuddeyo mbalaze bw'ensonga Mama wange mulaza abantu bangi nnyo bwe muleetera buli budde abayina abapya bazaala n'omuga kati mami nyina mukwano gwange ali ebweru talina bambi wassa mwana we mukuleetere ng'agamba yes talina nno mukamwa kati mama wange yandyeganyiza n'angamba omanyi goli week tomanyi kulonda mikwano because bangi abandisappointi nze nemba mulaga ate nga mumanyi abawala bw'aba akoze kuggwa olutalo anonya weakness ye eriwa bw'amanya nti ye maama we mukwano gwe ye weakness ye mu byakuvuma mubaamu maama wo kati bangi bahatinze nnyo era Semakula mmanyi nze omuntu yenna ne waba muntu ava bweru Shifah nkunoonya njagala kukulaba mugawa kati Semakula y'omulaba nti agamba aleese ebirabo ne perfume tumulagirira abise ku office ayagala tusisinkana twekubiseeko ebifaananyi tumulaga omukwano amala atuswaza ayagala tumanya ebyo byonna mbambi mulaga so nebaza abantu bange okuvayo ne bansupportinga bwe nakeera ne ngamba mami mu nsonga zino ne mugamba mami mpulira ku mutima njagala Semakula tumukolere kino yansupportinga nangamba yes omuzadde omulala afuna obujja oba nafubulira bubi kuba Semakula amanyi sijja nakwogera bingi ne waffe amanyiyo buli kimu nze omuntu mbeera open obulamu bwange buli buti open book sirina Semakula amanya lwe nnyina ssente ne lwe siina lwakuba ku luno tobitegedde bulungi amanya kuba nze muntu ali awo kati wano wendi simanyi na nsawo yange gyeri that's me kitegeeza omuntu gw'okolagana naye waataba nnyo na mutima aba agenda taking advantage of you mbeera awo Semakula musawo yange jjamu kino biki so omuntu bw'atyo n'abanga akikola na ssente nga bw'oziressemu n'ozisangamu lwaki oba tomusiima kuba ababi be bangi abalungi be batono so nebaza abantu bonna tiimu Shifah bano bavudde mu team of Shifah mutuwubireko bano bafaani bange nno era ekyatugatta yeshe eno naye bwe kikwata ku Semakula bamanya Shifah yagala Semakula bamunjagalirako mbebaza olwekyo abamu bagambye nakati ndoozi olabe bakoze ne left mu group ne bakujjamu netugamba awo mumuweka message nti oli abadde anyiga by mistake nga tubagamba ku pattern abasinga tebamanya bano bamanya naku 3 emabega nagenda ogende Dubai ngambitegeka ne traveling awo mangu so Semakula webale nnyo okusaba otambulira awo ebintu bino wammanga nze mu mutima tetulina nnyo naye nnyina byentera okugamba Semakula ne nkulaga omuntu nega katoyo omulaba yeye ekizibu kye wali abantu nga yekye ekizibu kye
mulimu abantu abatutulugunye tetulina kye twakomemuka kati Semakula kyekizibu kyagenda kera agambe bamuloga yali mu kweroga byonna mba mbimugamba openly as a brother as a friend kubanga nze mutestinze mbingi ekyo kiba kimala ate omuntu musoso asanga muntu ali perfect tosobola sanga muntu atuukiridde wabula londamu ebitono mu muntu kubanze nyina bye sisonyiwa nyina bye siteesezaamu saagala nkwe Semakula kyemwagalako tosobola musanga wantu onyumye kunza akuddemu you cannot nze kyo kyokka kimpanguza omuntu saagala muntu ayogera nnyo tayogera so kati abo aba week bangi nnyo babaagala okumanya ennyo ate bakikozese mu ngeri enkyamu kati mwebaza olwekyo obuteemanyiiza mwebaza obugumiikiriza waliwo we tunnyuka n'omugaa leero nno Semakula ssente tewali naye goli bulungi otuusa otyeka n'asirika n'agumiikiriza siga nti aba talina bizibu bye tazaagala naye n'agumiikiriza n'amala n'agamba kati era n'omuwa n'omugaa kati bwekiti so bingi bikyajja Semakula kyemmanyi nti tulinamu ne trip almost yena atera okuggwa Semakula ngenda linnya naye ennyonyi mutwale bwe balambuleko sijja babuulira kuba olugendo tetutera zoogera tuzoogera tumaze linnya waggulu tetutera munnaaye kusiibula wangi kale bannange obudde bwe bwoba okusiibulukuka yes bagenda kuba babasavinga kajuisi naye nga tweyanza nnyo nammwe abazze omuntu ne bakuyita ku last minute n'ojja mwebale nnyo mwebalire ddala Semakula tukyatuuka ku bingi nnyo bwe tuba tutambudde n'obugumiikiriza n'owuliriza abantu bo tobeeranga serebu mu bantu bo bano tobeeranga wakabi mu bantu bo bano mulimu abantu bolondako noga kati oyo sibeera serebu mu maaso ge siri munene mu maaso ge nobeera mukakamu kati be bano abantu bo ate era bakwagala obedda bonna beetala obunkenke bubaddeeyo emmanju mami wa akwagala nnyo ate akwagaliza kisinga yagamba oyingire n'ekibiina yankubirako naŋŋamba Semakula oyo yandiyingidde n'ekibiina yingira ekibiina ondaba ndi mu bibiina so kati munnange obulamu bujja ttambula ebirala byonna bijja mpola Katonda yasinga omumanya naye nga mbeebaza mwenna mikwano kozi nga waliwo alina kyagamba mama Nakawombo olina kyogamba buuzaako ku bantu mami naye kabuuze ku bantu Bent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusizaako mwenna. Mwebale kujja ku mukolo gwa bebi waffe. Mwebale kubaawo. Nebaza abazadde abazaala Semakula. Mwebaza okuba n'omutima omulungi kubogo Allah yagugaba. Nembebaza omukuza nga mwana. Nemutamukuzaakuza. Nebaza Shifah okusiima. Abantu abasinga bangi abantu abalungi naye ng'oluusi ate be babikoledde ebirungi be batabirabye. Nammwe mbeebaza abasigadde mwenna okutugumiikiriza eyo gye tubadde nga tubagamba tutuuka omanye wedda nze mukuumi. Bamunsindikidde mbeere naye ne mugaani n'omukolo naye ngenda kutwala ojjeyo bazadde bo nange ngende gye ngenda. So mutuusizaawo surprise nange gye nfunye y'amazzi era gatukyunyizza babiri nga omwana abandi bamuto waliwo amusukumye wali ku kisenge nga bannange bagenda mutta n'empunga naye ndowooza abyagadde ye. Allah atuyise bulungi mu lunaku aluggemu ebibi byonna ebirimu Shifah toyanziza nnyo ebirabo ebyo Allah abiteekemu omukisa. Okay, tuyanza then ekirala Semakula nali nnyumya naye nga tulina emboozi nga tuli ku piki zino kati nakoze research nina nowa boda namukwatidde ka video ng'agiina nengenda ne ku stage nyine naku bbiri saakuyise nga nkozesa boda naye eno TVS abantu baajagadde nnyo n'esukka naye omuntu mutuufu bw'asanga piki eyo n'engeri gye yanyiriddemu ate etikka n'ababiri eyo TVS kati mukunoonyereza ennyo ekola etya ne baga olina giwa service byonna then tulinako emyezi 6 galanti nga bagikanikira bwereere wali we twagijje wanje
ne mami wuno azikozesa mu kampuni ye nedda nakuteka video mami wuno ye balaggeeki ogiraba ekubalira amafuta naye kati nateekamu emitwalo 5 kati gamazemu wiiki emu n'ekitundu. Mitwalo 5 wiiki emu kitundu ng'ate okola egende Masaka Ntebe sikulimba amazima ndi musajja mulokole muli basiraamu naye pikipiki eno keyina kyeyinza kufa ebiwaji bino dda egenda kanika lupanka nti nno okuwaji ina sport league yaserefu nebwoba oyagadde okusika bwesike besise bwesika ekirungi kyeno kukyeringa mmotoka teyeetaaga kusika ekulaga ate era naye bwesika bagiwunzika olina okyajingira essimu sanyaze okyajingira essimu baasizaayo era eringa mmotoka wano paasi kati eno gundi serefu tefa era n'okukanyika sipeya waali ajja kiddabo indikeeto ogirabe naye weba erina kyebadde mu kkubo ne sipeya waali buli kimu sipeya waali kyesitegeddeyo sipeya gwagaye gebakuweerako sipeya oyo olumu bwoba obadde togireta kati osanga stage yonna ng'eriko eno TVS kimu bakikuwa emipiira gyonnini ekitambulamu ekitundu kati ogwo gw'omumaaso ko tekufiirako ddala guno gw'omaleko okutambuza omwaka gunokyusa era nze mbadde nkuwagira okula TVS tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ne n'abagereka w'omukwano Hope Shifah nakawombe katukomewo nange nalabye ku stage nakigezesezza bw'otukwega olinnye ey'omutto omunene nalinye ku boda bulungi nendeeta mpaka bulenga Sharifa sajjidde ku boda ne simuyita nga nzijidde ku eyo bwetyo nendaba nga eri comfortable nalinye lwakuba buzibu yasise owa boda netwe nantambuza ebigere nga tugikulugusa naŋŋamba eno yo obuzibu tebagiwunzika kyekyo kyeyina tebagiwunzika nga ziri bwekwongereyo bwesika ebesise kyekyo kyokka nogiwa service ngenda sooka okwebaza buli muntu aze wano olunaku olwaleero kubanga kimanyi nze ensonga lwaki bwenna bali wano muli okulange Semakula yaŋŋambye Semakula yadde atwala bazadde be ku KFC nali nkema Semakula before birthday ye nemugana ne Semakula obwavu bunnuma naye batukoleyo kacya katonotono naŋŋamba katubireko engeri gy'oli omwavu naye nemugamba naye wandyagadde ki naŋŋamba naye omwaka ogujja birthday tali eno ogujja ndoza tulitwalako bazadde bange ku KFC netutuulako eyo bayinza oba tebalyanga ku KFC nemugamba kale katukanjiye wenneewola tofaayo tubatwale luutu eno kuba amanyi mbaddemu n'amabanja accident yatuleetera ku zirooni awo zetubadde tulwana nazo naye ate ebizibu bibaawo naye obulamu busigala butambula oba butya kati neŋŋamba engeri leero gyeddayaga mulye ku KFC neŋŋamba katuleeteyo ku baketi zaffe nga 4 netugamba baketi katuzireete aleme kumisinga mu lunaku lwe nti bazadde be tebalya KFC naye twagireese amiina tweyanziza nnyo maama waffe atuzaalira maama Shifah tweyanziza munnaffe otuzaalira omwana omulungi ow'eggonjibwa sawalo ekitiibwa mwemu obulungi ayongere omugabirira bannaffe tulabirawa tusanyuse nnyo nno tuli basanyufu nnyo naye naamu tukyazizzaako mujja kulaba naffe ku ssanyu lyaffe inshaallah salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh maama Shifah manyi mukuyita maama wange ne barakallahu fiikum sala ekitiibwa akkirize amina ya rabbi mbeebaza
neyanziza nnyo neyanzege buli muntu agano like nebaza buli muntu ali wano ku lwange olwaleero neyanziza nnyo neyanzege n'ekirala nebaza mukama wange olwa kino kyankoledde ebyaddala mbadde sikisuubira nenga neyanziza nnyo beera ndi musanyufu nga wayogedde ebigambo byange simanyi kwogera nnyo sirina bigambo bingi naye leka njogere gebampadde omukisa okwogera kati kanjogere mwebaza okunjagala kyekisooka kubanga mpisa ng'omwana bangi balaba embeera zetubeeramu bagamba oyo mukyala wo omuyita otya naye ono bosi wange mukwano gwange kyali wange wakumutima era ebinnuma mbimugamba naye naŋŋamba ensonga nyingi zetutambuliramu nangoba tuveeyo naye nga mwebaza okunjagala n'okumpisa obulungi simanyi byakwogera bingi naye nga buli ali azze mwebaza buli akoze kyonna kubanga bangi babadde balina ebyokukola buli abadde ne programs ze naye buli gwe bayisizaamu gwe bakambyeko nti kino mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala ayinayo ebigambo by'omugole ajje yabimugambye Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakati nze nsooka okwebaza nnyo Semakula ono. Semakula mulabira ebbanga ddene akakyali kato bwe kati naye kati saa zino kati musajja nvumuulo. Nebaza nnyo mukyala Shifah, nebaza nnyo abazadde ba Semakula kubanga Semakula ono tuzze tubeera naye ku kyalo kuno naye nga Semakula muntu wa embeera zikale muntu muwulize nnyo muntu muvuka wa mpisa so mwebaliza nnyo ekintu ekyo ate nsinga kwebaza abazadde abakimuteekamu kubanga omuzadde yafuula omwana kikyabeera nebaza mukyala Shifah programu zange tuzigoberera nnyo era olumu abantu babeerawo ne mbagamba mulaba omwana oyo mwana waffe wa wano tubagoberera nnyo olumu waliwo gye mugendeeyo ne wabeerayo netugamba leero bakubiddeyo emiggo waliwo omwami gye mwagendeyo naye yali mwami wa Lugave lutalo yatano lwali lunene nnyo waliwo mwagende Kamuli nayo ne babatabukira eyo abavuka mu gundi zaali oba musajja yali atunda supeyi eyo naye waaliyo entalo z'amaanyi neŋŋamba yo bajja bakubirayo kibooko naye mukama ye balubatambuza mu mulimu ogwo kubanga mu butuufu mu kulaba gwe gufudde kyoli kati era nkwebaza nnyo olw'okuba omugonjebwa eri mukamaawo n'embeera ezo zonna kubanga kyoli kati abamu bali bakisuubira naye ffe twali tukikulabamu so nkwebaza nnyo olw'embeera ezo webala okubeera omuvubuka omwegonjebwa omuvubuka omuwulize ow'empisa. Bannange mwebale nnyo okujja ku mukolo gwa Sema. Tuli basanyufu ffenna nga mikwano gye. Sema mukwano gwange nnyo tulina gye tuvudde lugendo luwanvu tukuze ffenna ne Sema ono. Sema alina omutima omulungi atayagaliza. Sema ono twaliko naye ku express. Katuli mu mmotoka naŋŋamba ekintu kimu agala nnyo okushifa boosi oyo. Era okushifa mubeereddewo nnyo. Okushifa omutima omulungi ng'ogwo. Sema akwagala nnyo era omutima omulungi ng'ogwo togukomyanga ku Sema n'abalala ogubalaganga. Nasa najjayogere. Ono omukyala akwasaganya kwasaganya bantu bebulenga abaki ba designer abalenzi abasajja abagole bridals mbalamusaako yenze Sharifa nga yenze amanaginga Hosh Fashions eyebulenga. Nange bampita Sharifa nga nkolera ku branch y'Emakindye kusangibwa opposite Shell KFC
obweyagala abaagala engoye z'abagole gomesi pangisa properties byonna tubikolako amakanzu amakooti byonna tubikolako n'onyuma tupangisa tutunda casuals byonna tubikola batubagambe era tutamu tubagire mwenna balina ku mikolo. Amannya Mbabazi Rose, Posh Fashions Jemba Plaza K75 gye tusangibwa. Wano ndabyo abakyala abasiraamu tuyina sharias mu buli fashions, mu buli fashion goma tupangisa tutunda tudesigninga abagole n'abantu ababulijjo, emishanana, ebinyankole, tuyina buli kika kya lugoye tupangisa amasuuti tugatunda. Posh Fashions Jemba Plaza K75. Fani waffe ali mu America akusindikidde emitwalo 10 agamba happy birthday sweet. Hello? Tinyo ne mugambe aliyemu ekyemisana. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Yebale kubeera mwanja mukale mukwano. Surprise tujja. Ale bambi. Nange nakabira bakati na misinze mukwano. Era tubikoze leero. Oh, okay, nabadde ndi busy ne misinga bambi happy birthday Sema. Kale kamugambe gwani mukyala Vanessa ali mu America we twakola kya. Yenze Vanessa na Lukenge. Yo abana. Agula wheelchair yono mukyala. Mwebazeeko. Mukyala Vanessa tweyanziza nnyo tweyanzege. Thank you so much. Bandu webale nnyo kubeera muntu mulamu, webale nnyo nze maama ogo otamanyi nja kubeera maama olina owabiri mu ogumu. Byanyawe neyanziza nnyo neyanzege nsiimye mukwano. Kale mukwano tukwagala nnyo. Naffe tubaagala nnyo, nkwagala nnyo. Kale bambi beera bulungi. Neyanziza mukwano, thank you. Kale mukwano, kale bambi. Kale. Tulokalire tukyagenda maaso ne programu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ne n'abagereka w'omukwano Hope Shifah nakawombe katukomewo. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olobulabo bwakumukomo bwotona surprise ekisoka wantegera kuva kukagere mpaka jinkoma jokoma nono mbanja wonaleta wabulonina siku bino byokola
twongera okwaniza baganyi baffe olunaku luno olwaleero era nga nze nyongera obeebaza n'okumpa omukisa guno ne mupa obudde bwammwe nema nga nze ensonga okuba nga mwenna abakuŋŋanye mukuŋŋanye ku lwange mbeebaza era mbeebaliza ddala nyongera n'okwebaza mukama wange olw'omukwano omungi gwandaze ku lunaku luno olw'olwaleero ne musaba era musuubiza buli ekyetaagisa ngenda kubeerawo. Yes, buli ekyetaagisa I will be there for her. I will fight for her. Njaba sabula. Yeah. Keba sobola nawe. I'm even better than Swaziniga. Yes, nenga mwongero mwebaza. Yes. Nensaba guno omukisa kangukozese guno omukisa oba kambere ekyokulabirako eri bannanga abalala n'abato. Nebaza bazadde bange olw'okunkuza obulungi. Mama ne taata neyanziza nnyo neyanzeege. Singa si bano bantu saali baddewo. I'm the reason as to why. Yes, I'm the reason as to why. Era mbebaza nnyo mwebale nnyo mama. Weba nnyo taata wange. Yes. Naye kati kino kyembadde lwaki nebaziza bazadde bange. Bano abaana mweyise bulungi abato mukule nga mweyisa bulungi. Abato mujje. Abato mujje. Abaana abato mujje gyendi. Tebawulira. Mujje muyimirire wano. We muti. Muyimirire bulungi. Kabayimirire. Mutunule eri. Muyimirire mutunule eri. Mwana mutunule eri. Mutunule eri. Njagala mubeere bana balungi. Abaana abalina eddiini. Abaana batya Katonda abawuliza bazadde baabwe. Mukitegedde. Ate akole bulungi ate musome. Basome bafuuke abasajja ab'amaanyi. Ne mugenda. Yes. Nenga nebaza. Neze kyemba kutira kiri kimu mubeere n'empisa mutye Katonda, mutye abantu abakulu, mu abantu ebitiibwa buli munne waba muto. Respectinga buli muntu. Respectinga abantu, muwa abantu ebitiibwa. Nze sigenda kwogera bingi, sina bigambo bingi. Bato bange baliwa. Bato bange bajje. Katoye guno omukisa okwenyanjula, madam. Stand here. Muyimirire wano. Bano muyimirire bulungi waneeno. Stand here. Yes. Ataliwa. Yes, kankwesa guno omukisa wano nze mukulu. Banji jembeera olw'embeera zange tebakkiriza nti nze ni mukulu mu maka gano. Oba tebakkiriza nti ewaffe nze first born. Nze first born mu maka gano bano bonna n'abalala bakyabulako okubulaka baliwo abalala. Naye nga nze mukulu waabwe bonna naye nze kyembasaba kiri kimu mubeere n'empisa mutye Katonda anzirako tali wali ku ssomero. Amazina agenda bakuwa somese naye nga ono wali wanzirako ono kwadda kulika wali waddawo wano onaddewo bakula speed simanyi gye balaga naye nze sifuddeeyo owati sibalimba njogera mazima naye nga nze mbagamba kimu bato bange mubeere bantu balungi. Nze bankuza n'empisa wano bankuba obuggo muzeeyi yankuba muzeeyi mukambwe nnyo oyo goolava. Muzeeyi yansabula mukadde nansabula naye nayiga. Yes, nafunamu ekyokuyiga mu mutwe gwange
bangamba ngebega tugabe nebigabo ozoga tugabe gabo bireka wano tata mama ebigambo nabitwala sabireka ebigambo bye mangamba amwanza nine embeera zangu ntoza kungamba ekintu nembanga atakiwadde nnyo obudde nesonga ate nchiwa obudde yes manyi fokasinga nnyo ku muntu nenze buli kyongamba nze nkotinga era mmanya bwe nkoze ensobi neetonda negamba nsaba kunsonyiwa sijja kukiddamu I promise sisobola kiddamu obwasiro simanyi simanyi obwasiro simanyi naye nga bwe kimu kijja kukyuka wensobya nsaba neetonda ebyange byebyo famire yange bano bonna naye nga mbagala nnyo bato bange mufunye sirina kyakwogera naye nga kati abahoshi muwe mugende abahoshi njaga tubeere bantu bakulu abahoshi tubeere bantu bakulu kubanga mwenna muli bantu bakulu abasinga si basinga bonna they above 18 besalira bamanyi kye baagala find your future bisoboka ate bisobokera ddala waliwo omuntu ajja okukolera n'akulaga nzize kusigala njagala tambula naawe yes tetubalina betukola nabo negakati oyo katukolere sente zagende talina mukwano olina akola netugamba kati yalina komaawo kati oyo kakomaawo yes naye nga kisinziira ku mbeera zo nankolayo siremeramu message ebadde egenda kubaho serebu ngena mukwasaganya serebu katubere bantu bakulu serebu ngena kukwasaganya naye nga hoshi yonna nga kampani yonna nga bweri kampani yonna yonna hoshi nga bweri Okay, abali eyo tumuyimbire kana akayimba. Happy birthday dear Sema. Happy birthday dear Sema. Happy birthday dear Sema. Happy birthday dear Sema. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday dear Sema. Matule. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday dear Sema. naye muli bankwe walayi muli bankwe muli bankwe kampuni yammwe nga bweri ngaye mukolaganye labayo ki nze nategedde sigenda nyiiga nnyo naye bye mukoze muli ne mumbuza ate lulinzukira ali wajja n'ombuuza simanya mikwano gyo neŋŋamba bebaani kali nembuuza mikwano nga nina emikwano nenebuuza kati menyani ndekaani nakubuuza mikwano gyo ne bakulema naye nga neyanziza nnyo neyanzeege simye nnyo simmidde webale kunyambaza webale kunfaako ondabiridde zonna nkuze ngezze kunya ebisente mwana nenga okwekafananyi kange leero nkubanje nekanabakamu nebwekanabakamu
muli mafuta. Diganye. Yes. Tomera. Kyekyo nane onyumiddeko enyigira okitegedde kaddemu Mbagala nnyo bebale kunjagala bafani bange bonna mbagala nnyo bongero subscribinga bongero tulaba ku YouTube wewe nsomagarawo ba following TikTok zaffe sema wa Shifah Hope Shifah TikTok account nenga tubebaza nnyo bebale tubeererawo tubasubiza bongero bawa ebingi waka mungi tulera bafulumiza waka mungi nnyo ya waka mungi nnyo nenga tubagala nnyo nenga nebaza mukama wange Hope Shifah olw'ekirabo kyange olw'ebingi byankoledde n'okubaawo ku lunaku luno olwaliro nange nanfuulako ensonga abazadde abatukkiririzaamu ne tukkiriza tuleete omukolo wano mwebale nnyo okukkiriza kubanga mulina omukisa okugaana wano wammwe wano nega timu Shifah naye nga nsiimye nnyo nsiimidde ddala temujjanga okwo kaŋŋa twebaza baboosi baffe aba Baba TV twebaza bafanzi baffe bonna abatufollowinga era nga tubagamba nti bye waziziba anti ugende kusiibula enamba z'essimu enamba z'essimu ziri ku screen yo wansi awo era ng'okuba ku 0782 10 15 69 ne 07 obadde oli mu kulaba Hope Shifah Nakawombe tusinkane nate